abajjukira obulungi wiiki ewedde gyali giwera emyaka 23 bukyanga omukulu Yerimani Basudde atufaako mu mwaka 1997 twasobola okuba ate nga tuziteekamu ne twolekera paka saidi z'ebubondo twalina omukulu gwe bayita Bobi Wine omukulu Kayemba Solo yasobola okuba ate nga tutwala Hildeman yaliko ono omukulu gwe bayita Patrick Mujuka basobola okuba ate nga bagenda mu mbeera yasobola okuba ate nga etambula mu mbeera yatambula abayimbi abo basobola okuba ate nga bagenda bulungi byonna ne basobola okuba ate nga we twali tukomawo Bobi Wine kwe kwebuuza twawulirako ssente nga bagamba nti 2016 bagenda kukola akayumba n'agamba nti ataani yazogonya ssente mu mbeera eyo nange nasobodde okuba ate nga nnoonya ku mukulu gwe bayita DJ Kikofiira tubuulire embeera yatambula etya ssente zaalagawa 2016 ebivulwa biteeka ku Laston Gardens e Masaka ne ku kalenda nga bagamba bagenda kutereeza malaalo omukulu DJ Kikofiira bagamba nti ssente bwazirya kituufu oba namufunyeeko DJ Kikofiira sooka owulire nga tubuulire ono yakulya yekyamani w'abakadonkamu mu Uganda yonna Sebattawe yateera DJ Kikofiira n'akwatamu akadde kano bimuvunaanyizibwako okuba ate nga abyogerako embeera nga esobodde okuba ate nga etambula omukulu DJ Kikofiira wuuno nga tutandika mpola mpola nanti anatta ekiziga atandika karantini tulina nnyo nteekateeka kubanga Basudde buli lwayongera emyaka myaka yafiira mutubaako ne byetuteekeka lwakuba nalayigira era nali nagaana okuddamu okumukolera ekivulu kyonna ekyo nakisazizaamu ddala eriyo omuntu afiirizibwa kumukolera ekivulu kyonna okuggyako abaana be ne baganda be tebakkirizibwa naye abaana be ate nga nabo bamaze kutuula ne bakkaanyaganya nti ekivulu bakikkiriza bonna soka tukisayininga naye bakati mu biseera bino eby'omuggalo saala zokka ze twaweereza omwoyo gwa mugenzi amamosi awo mulemere ye mukulu oyo gwe bayita DJ Kikofiira chairman w'abayimbi w'abakadonkamu twatuuse ku nsonga eno gy'obadde olinda ensonga y'amalaalo ssente bwafuna ebivulu 2016 ssente waziteeka wa DJ Kikofiira wulira manyiza ebikulu ebyange si byakwogera asobola okukola ekintu asobola okukikola nga bwe nakitandika mu kugenda okuddaabiriza amalaalo g'Abasudde gaali tigaguddeemu era Abasudde teyaziikwa k'obubi n'akamu amalaalo g'Abasudde okumala emyaka egyo gyonna teyayaliko kitegeeza nti gaali malungi era nga matuufu wabula ffe kye bayita repairing kuba kukola mmotoka kuba kugira oba kukola mu nyumba oba kugizimba kuva mu misingi kuba kugiripairinga okugiddaabiriza edde bujja kye twakola nze kennyini ne ŋŋenda n'ensobola okuzimbako ennyumba eyo gy'olaba gy'olabako ndowooza ogirabye agambye nti yagizimba ennyumba wagirabye yeeyo kwekubira ku munywanyi ono yasobodde okuba ate nga ntegeeza muto ono abeera mutabani w'Amani Basudde bamuyita Frank Basudde okuba ate nga mbuulira kituufu DJ Kikofiira yazimba agambye nti wadde wulira sente zetumanyi gye zaalaga nga bwewalaba ebivulu byonna egali Masaka n'egali eno mu kibuga sente tewali kyezakola n'akayumba ke baali bazimbako bakazimba okukajja wansi ne bakakomya kolopuleeti ne bakalekaawo era ne bakakomya kolopuleeti kayumba ne saa zino ke kaliko kuba waliwo akaaliko naye kaali katono nnyo kiw'omutomero ne banne wawo omwanyi bamuyita kiw'omutomero kiw'omutomero kisenkota yali alina ke yateekako naye nga kaali kale nga si kanene nnyo naye nga kaali kamala okusinziira ku buyumba kuba kaali kanene nga kasinga nakakafeera emirundi ngeri kati ako ne bakajjawo ne bagamba akano katono ne bakamenya ne bazimbawo akanene nga bakoze ebyo bivulu kati lwazimba akanene ne bakakomya kolopuleeti ne bakakomya kolopuleeti ne bakalekaawo nga ne bakaleka katinze ne bannyinaze okuli Nakitende ne mukulu wange Mutyaba ne sister wange Nabukalu ne Namwandu Aisha Naki ne twesondawo ssente ng'era ng'abantu nga bamenye abaana ne si bonna abaana b'omugenzi naye si bonna ne twekolamu ssente genda Masaka nze mwennyini nekwata emmoloka yange ng'ensomba ebintu nengula buliti mabaati misumaali buli kimu nesasula n'omuzindizo nabigula Masaka ku moto adiwe awo nembitwala byonna ebibondo akayumba ne tukasereka era bo bakomya ku olopuleti naye ebisigadde nze nabikola n'abaana abamu namwandu Aisha Naki yembeera bwetambula yoyo nno mutabani w'Amani Basudde agamba nti Kikofiira we yakoma
byakoma wali bategeka ekivulu kalenda paka ene Masaka. Omukulu Kikofiira kwe kumubuuza ne lwaki tewamaliriza malalo ga musajja. Ulira DJ Kikofiira. Era mu lulu gw'abakika kyamani basudde naddala Baganda ate abatali baana naye ngamba Baganda bwe batuula awo ne balabanga kugamba ekyomuwendo ennyo kye bajjinza okujja mu naka batataganya n'eddaala eyo singa lyakwata ku mutindo omulungi. Ekitegeeza bano Baganda babasudde be baalemesa ensonga zonna. Baganda babasudde waliwo omusajja awo bamuyita Mukiimu muluwu nnyo oba mukotogezi obulumu twali bulese awo kubanga alina kusente ngesaala nnyo kwatakinga muntu naye yennyini yaguluka amaka g'abasudde omanyi basudde yaziikibwa mu maka ge. Ekigendera ky'abasudde kyali kyakuwa abayimbi kyanya okukwasaganya ensonga ze kuba kina bamuzira ku kijja kya Katende twali bali tusobola naye bwe tufa wano tulina obuyinza obugenda mu maka g'amani basudde okukolayo ensonga zonna. Omuyimbi yenna afiira wa anda kadonka myeta season yanze nti ali omukulembeze n'omukulembeze aliddako kitegeeza aba atwalibwa ekibiina ekifuga kadongo kamu mu biseera ebyo yafiira mu kibiina nga Sebasa yakikulembera. Ekyakyusibwa erinnya okuva muri lyo okudda muno nga asinze mukulembeza Sebasa naye ko tajja ne baguluka ensonga ate mu mawulire tewali addayo akirizibwa kuddayo okugenda ku mayalo g'abasudde kakati naffe tukikiwummulamuko okukiwummulamu. Ye DJ Kikofiira ndowooza owulidde mbwe ensonga za kika ezasobola okuba ate nga zimulemesa kwe kubuuza ku mutabani wa Hamani Basudde Franka atubuulire agambye alimba oyo Kikofiira byayogera tabimanyi soko oli bwagambye tetumanyi gye zaalaga nga buwalabe ebivulu byonna ekali Masaka n'egali eno ab'ekika banyigamu olw'ensonga toyinza kugenda n'etambuza n'amwana Uganda yonna n'okuba ebipande nga nawe lwewabiraba okumbizayo omutwe gwo ife nga nawe oli ku front line weva match toli bwomu naye nga oli front line ne mukola ebivulu eno Kampala buli yali mu kivu tolinawo omuyini era takayomba tekakola kuleka ataaliyo naye abaagiyo sente babatamala tebaali bangi. Kikofiira agamba nti abaana bo bali ku sayidi ye naye nti waliwo omukulu gwe bayita Mukiibi oyo. Si Mukiibi bamuyita oli mulanga bamuyita Kiwanuka Mukiibi tayiriimu kaza Mukiibi talina buzibu talina na sikando yonna naye waliwo kale omulaga bati yanyigamu n'agamba toyinza kutambuza linnya lya muntu waffe n'ogamba ati ogenda kukola malaalo n'okazimba nakakomya okulupuleti ebivulu bibiri biba yembeera yeeyo bagamba nti ekivulu byonna byasobola okuba ate ng'atambuza akayumba ke yazimba kagwera mu mitwalo nga 2 ebivulu ebyagwera miliyoni 6 n'okweyongerayo. Tukyagenda mu maaso ku nsonga DJ Kikofiira kwe kumubuuza kati ensonga ba Bobi Wine ne DJ n'omukugu bayita Hidamane abaali ebibondo atugambye twagenda mbukyamu abayimbi abalala nga bagenzeyo naye bagenze ku kyamu kubanga babadde balina okumala okufuna olukusa okuva mu kadongo ka music theatre. Okay. Yes. Kakati n'olwekyo byebyo byensiba okumanya kwekyo. Ye DJ Kikofiira nabuno obubaka butegeeza abalaba ob'omukulu ategeeza nti agenda kufulumya akayimba ategeezezaako nti akayimba ye agenda kuba ate nga akafulumya mu mbeera eyo nga bwegenda okuba ate ng'etambula mu mbeera eno. Waliwo enteekateeka ebadde erina okuba ate ng'etambula mu kalantiini eno lwakuba kalantiini yajjawo myezi nga3 waliwo embeera ey'okuba ate nga bateekawo ekijjukizo nga waliwo omunywanyi bamuyita Kikomeko Abudu yeekolera yali asobodde okuba ate ng'aleeta proposal ng'ayogeddeko n'omukyala gwe bayita Aisha Nakito basobole okuba ate nga baleeta endowooza oba bateekawo museum omukulu Hamani Basudde we yafiira awosaidize Kabale Bugonzi yasobola okuba ate ng'ayita abanywanyi ab'emikago abasobola okuba ate bamuyambako okubatuusa ku bantu ab'enjawulo nene bisobola okuba ate nga byagala mu mbeera eno yasobola okuba ate nga gwa ku mukulu bayita Tone Sempijja amwevuma ng'agamba nti diiru eno yali agimuleetedde wabula Tone Sempijja yasobola okuba ate ng'agyambala era nga diiru eno yali ya miliyoni nga 4 nga bagenda kugula ettaka eryo lyonna lyolaba Kabale Bugonzi bateekewo ekiwumbe eky'Hamani Basudde wakati mu kulwanyisa accident n'okuteekawo byonna abamanyi Hamani Basudde byonna ebyafaayo bye babiteekaawo mu koona wakati mu kutaasa abantu okugwa ku bubenje. Kati omukulu ono
katutandike naye yeekolera wuuno ku nsonga y'amani basudde babuuzaako amanyi oba mpita yeekolera the number one news journalist in Uganda mpita Kikomeko Abdu yeekolera. Mukulu Kikomeko gigenda gitya? Emirimu gitambula bulungi taata mpozi mmwe side. Mwe tuli mpolampola twawulyako idea nti mwagala kukola kijjukizo kya Hamani Basudde wali e Kabale Bugonzi. Yes sir. Ensonga eyo yakomawa? Ensonga eyo natuukirira abafamire ekyogeramu nga ndaba nti bo bakirabanga ekitono naye ng'ate kintu kinene nnyo nga tetusobola kukikola nga ffe nga twetaagamu ku mukono gw'abanene naye mbagamba kino ekintu erina kuba oba tugiyite NGO okitegeera naye mbagamba tulina okusisinkana abamu ku banene mu gavumenti tubakuze idea tetukikola ku lwabasudde eka kumujjukira naye Basudde nga bwe yali public figure tusobola okumukozesa nga oba ekyokutiisa ky'abantu abavuga speed ku luguudo nti bw'okeera n'okola Hamani Basudde n'oteekawo statue we yafiira n'oteekawo ekifaananyi ky'akabenje ekifaananyi kino omujjukira ng'emmotoka emaze omugoya then n'oteekako nti vuga bulungi speed etta nsuubira nti Hamani Basudde aba asobolera ddala bulungi okukola ng'ekyokulabirako nti speed etta kati naawe abadde avuga ennyo ojaga speed wettira omuntu nga Hamani Basudde ate nzaani embeera yeeyo omukulu yali aleese proposal ye era ng'embeera nga basobola okuba ate ng'etambula we twayingira gino emyezi 3 egya karantini era projekiti yali egenda kutandika nga diiru yayiseemu dda era ng'omukulu gwayita Tone Sempija yali agisomeddemu omukulu generaali Salimu Sale nesobola okuba ate nga yali budde bonna egenda kuba ate ng'eyita nga twali tulina okutambula okuva e Masaka paka Kabale Bugonzi ne pulezidenti asobola okuba ate ng'atongoza enteekateeka eyo museum ategeeza nti museum yalina okubaamu nga bino wulira then tuteekewo ne monument nga eryerugazi ey'aba sportsman ku Jinja Road yes tumujjukire mu ngeri eyo ate nga neggwanga nga lyo liba likikola ki likifunamu olw'ensonga nti asobola okukozesebwa nga ekyokufiisa eri abavuga speed naye bwe nagezaako okusisinkana abantu ab'obuvunaanyizibwa nga sirina bulungi connection zimmala enkwata famire nenjitwala ewa mwami Tone Sempija Sempija n'akisiima tetukkiriziganya tuligetalinge NGO then tugende ewa General Salimu Sale ate y'anaaba atutuuse waani ew'omukulembeze w'eggwanga okitegeera nga twetaaga miliyoni ezitakka wa 4 kuba twakiraba nga twetaaga okuggulirawo ddala awo wennyini we yafiira tuteekewo Hamani Basudde Foundation music we yenna akomewo yonna gyali kuba tetumanyi na bamusolooza n'omukyala yaŋŋamba atamanyi bakola kyo yenna avaawo buli ekikwata ku Basudde akyale erenga museum buli alina ekifaananyi ng'oli ne Basudde okireete biki obulamu bw'Abasudde byonna bikole ki yembeera eyo omukulu ng'aleese proposal we yasomeramu omugezi Tone Sempija wulira Tone Sempija yamusomeramu Tone Sempija diiru n'agiyisaamu foundation baagiwandiisa dda karantini bweggwera bweti sooka owulire bwe namala okwogera ne Sempija ne tuvaayo ne tukkaanya bulungi byonna nababeera bubi nga mbakubira amasimu toligestalinga ddi wabula ate kyannaku nti ngenda okuddamu okuwulira nga bo obedde bali mu process okitegeera nga ne sente Sempija yazibawo ezirigestalinga ekitegeeza bakuyita emabega bampita emabega neŋŋamba oba osanga nze nannyini idea nali musiru ne bagenda ne kye baagala nga baalaba nga nze nnyinza okufuuka ekizibu you never know but nze kale kyennyinza okugamba nti saabasokoolera package yonna kuba nze bwe ndeeta proposal mba sikuwadde idea yonna mba nkuwaddeko katono naye nga nze mbaagaliza buwanguzi kyesaagala bantu kulowooza nti yeekolera njagala okufuna mu linnya ly'omufu kuba mwenna mukimanyi enkolagana yange ne famire ezo ejja kwesanga n'ebisinga mbadde nkozesanga ssente zange ekitegeeza mu bumpimpi omukulu Tone Sempija yakuyitamu akanaana bwe ndowooza nti kale yalaba nga idea nsava ate ojja kwesanga oluusi ye kale yali mu byanfuna aya basi kwe kugezaako okubira ku Tone Sempija sooka owulire ngezaako okufuna Tone Sempija n'ebyaŋŋambye sooka obiwulire ebyetanganjifuli bulungi nga kiri mu lukiiko nendikunyomera bulungi nnyo wadde ondadde ku radio live
ayaya ndi mu lukiiko mukama wange mbadde nsaba abakulu benge nabo mu lukiiko mbamalirize oba tunayogera enkya ompa obudde nonkubirako neeteeketeeka okole ekyo osobola okunfuna